nenga agamba ati akyaje kumiddeko ngamba Projan Media TV nga wasala n'ogamba nti nze mpuliriza ate era ntegera bulungi nnyo Projan Media TV olw'ensonga batuwa amawulire nga gakagwawo akatagana ku baselebs baffe mu ggwanga Uganda sina kindi n'ebweru w'eggwanga. Asa zino wenjogerera omuyimbi amanyiddwa nga John Black gakaaba gakumba gatamanyi John Black bamuyita Kasada John amanya g'amatuufu musajja musaada musoga okuva eri eyidudi eyidinda kigambibwa okuba nti sawa zineno gakaaba gakumba oluvannyuma lw'okumugbaninga emyaka 10 nga talinnya mu United States of America kyavudde ku ki lonna ngenda kuba ndukuwa ku ntono ngenda kuba nduva ku ntono ate mbere nga lonna olugambo ndukuwa bulungi nnyo mpulira bulungi kya njagala mbere nga ate ndukusavinga bulungi nnyo sawa zineno John Black munnange ebintu byesse birungi muwadde n'akatini kigambibwa okuba nti abayimbi baneeno obatuka nakola erinnya alaba nga wakabi nnyo. John Black akola diiru ne ba promoter abali mu Washington mu America nga bamuwa $1,500 okujja okuyimba. Owulira bulungi? John Black badde bamuwa $1,500 nakkiriza. Kati wayitawo akabanga John Black abakubira essimu abagamba nti nno njagala $2,500 olw'ensonga waliwo abalabo abampe 3,000 kati mumpe $2,500 bapromoter ne bagamba yefe abakola ku buli kimu yefe aba processinga visa passport byonna gwe tuwateekamu wadde n'ekikumi. John Black n'agamba mpoziko mala n'ennyimbira banene abampadde 3,000 namwe neza ne mbayimbira promoter ne bagamba nedda taata so we don't deal in such nonsense. Oba ogenda kujja togenda kujja. John Black n'abagamba nti mukimanyi nze aliko wanene Kampala ate n'ekirala nze erinnya ndikoze nkube hits nkoze ki kiba kitegeeza mulina okuba nga mumpa sente zenjagala. Bapromota ne bamugamba owange kati toge tusale pulesa. Bapromota ne basala pulesa. John Black n'awanika ebbango kati America eweereza ekiwandiiko eri ku email ya John Black nga bamugamba tukubaninze emyaka 10 nga tolinnya mu America olw'ensonga passport bali abasajja abasooka okumutegeerera be abali bamu 1,500 bo bagambye nti nno omwami oyo katumuyiye akabadike ke bamukoze passport gye basooka okukola yali visiting visa kumbe ate azze ku performinga ebintu ne bitabukira ddala nga bw'okiwulira. John Black yagenze okufuna visa nga bamugamba tukubaninze emyaka 10 nga kibakola Mariachi ne Maureen nantume bakikolako abayimbi bangi nnyo emyaka 10 nga tebalinnya mu United States of America olw'ensonga ezo baba bagenze okuperforminga ate ne bagendera ku visiting visa abuzibu ne buvaawo era bapromota abo ke kabadike bakola twagezaako okuba nga togera kuna abapromota ne bagamba ffe kyangu nnyo ffe abayimbi tubamanyi era ke kabadike twasooka okukola bamanyi okwekyanga era naffe ensonga gye twakola ne tukikola bwe tutyo kubanga twasasula sente zaffe nnyingi nnyo nga bw'okiwulira okuleeta abayimbi abo. Twasasula ekizimbe kolo yali alina okuyimba mu Washington ng'alina okuyimba ewa newa ebifo nga 3 mu Texas yali alina okuyimbamu naye neyeesirwaza neyeemamaaza n'akola ebyekisiru naffe koffe katumuyiza akabadi era emyaka 10 nga John Black talinnya mu United States of America mu USA emyaka 10 nga talinnyamu olw'ensonga ezo eza passport. Like nga subscribing, don't forget to comment. It's Projan Media TV.